Naffe Tuggussa Enssonga. Sometimes we solo kuira kunsino kana yenzo mukama namuwachi mukama namukolachi namunyezachi kino kindi ko bazadde bange bebasobya nga nze nno kisasulira nebuuza kinakola mukama nimugamba lwaki ankanga budetuuka ku kino lusi nimugamba mukama lwaki wampa omwana bwati Katonda wange nga mukulu tatambula tawulira talaba n'amannyo talina mukama gavaamu nga gali gameze gali gameze naye egamera gegavaamu yaba yacho omwana alina obuzibu ku bwongo yalwala CP ne autism taata we yakizuula nti omwana alina buno obulwadde n'abula toddanga mumuwuliza omwana we okutufiirira njoza muweeka n'ennda nga nnoonya emirimu olowooza ku kyalo ng'oli naye nandi naye The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops 1 Pew. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by INM Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Don Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. wamuyonsa yayonka n'okulya n'alya kyatandika ng'awezezza mwaka gumu kitundu ekyokuliira mu kapiira
kyatandika kitya? Yafuna okwesika kwali kw'amaanyi nentandika bwe muwange ebyokunywa nga tabimira nga bibeera mu kamwa. Abasawo ne baŋŋamba nti sense ezimugamba nti mira zaafuna damage. Omwana ono atubonyaabonyeza kuba asobola okutandika okwesika ekiro nga mwebase naye nga kitwetaagisa okumuddusa emulago oba buno obukiriniki bwa wano tebumusobola era ne bwogenda bakugamba mutwale. Era bamwewala ne batuuma n'erinnya nti ogamba eri wali ewali omwana wa Kizolo ekirema bwe batyo ne bamutuuma amannya agatali malungi n'okumusosa temuzannyirawo oyo omwana ajja basiiga ekyo ekirwadde. Sukulu Wakabajja nze nkubuuzaako ngeye Ssebunya Ssaalongo tuli SB4 Media Tuggussa Enssonga gy'osinzidde okubeera ng'otulaba tukwaniriza ate nate puroguramu yaffe kwengana ku magezi na buyambi tusinzidde Kawaala tuzze kukyerako Allen Musimenta oludde nga tukubirako ko tugamba leero katufiseewo akadde tumulambuleko yayiseemu yayitamu emboozi gye tukuleetedde olunaku olwaleero okwengana ku magezi nakwenganako ku buyambi gwe ali eyo ku SB4 naye nga byo si byangu. First born we embeera gyali mu ndowooza ogiraba sometimes osobola okubeera ku nsi n'ogamba naye nze Mukama namuwaaki Mukama namukolaki namunyiizaaki kino kindiko bazadde bange be bansobya nga nze nno kisasulira oba nina kye namusobya. Wali eyo ebibuuzo bye bitwebuuza basinga obungi naye ziba nteekateeka za Mungu ziba nteekateeka obula n'okwagala kwe Mukama eyakutonda ekyoyitamu n'okumanya nti ekalenda yo obeera oteekeddwa okukiyitamu. Nze muzzukulu wa Kabajja eyatera okukubiriza ennaku z'omwezi nga 7 okujja okwetaba mu misinde gya mazaalibwa ga bbaffe Abasajja Kabaka era ekugamba nti funa tiketi yo ng'obudde bukyali obeere nga teweetaba mu misinde gino gya kubeera ennaku z'omwezi nga 7 era mu abasinga obungi manyi mumaze okufuna tiketi zammwe naye nga tiketi ya $200 genda ku service center kuli okumpi tosobola kugenda ku service center ng'olina essimu yo genda ku ssimu yo onyige star 855# oselekitingewo number 5 obeere nga teweegulira tiketi nakusobozesa okujja okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga bbaffe Ssaabasajja Kabaka era nga omulamwa gw'omulundi guno gugamba nti nze naawe tusobola okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya omwaka 2030 ogunaatuukira nga akawuka kano kaweddewo mu Uganda. Netugenda kubanga tukikola tutya kasita tunojja ne weetaba mu misinde gino egy'omulundi guno tugamba nti yoga happy birthday baffe Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo. Nze muzzukulu wa Kabajja tuyine Allen oli otya? Obulamu bulungi tweyanjuleko buuza ku bantu amannya nze Musimenta Allen eno olina emyaka ng'emeka? Myaka 2. Tukusanze eno Kawaala oludde ng'otukubirako embeera gye tukusanzeemu tukusanze ne bebi wo alina emyaka ng'emeka? Alina emyaka 4 n'emyezi 3. Emyaka 4 wamuzaala olina emyaka 16. Yaba ki omwana? Omwana we namusaala teyakaabirawo ne wayita eddakiika nga 5 n'akaaba kati we yali awezezza wiiki 2 n'alwala omusujja n'afuka wa yero kati ne baŋŋamba nti muteeke mu kasana namuteeka mu kasana ak'okumakya n'atandika ng'okuba nga yeesika mpola nze nga mmanyi oba mpewo yeemuyiseemu nga mubika nga simanyi. Bwe yatuuka mu myezi egituula nga ndaba tatuula egyavula tayavula. Bwe yaweza emyaka 2 ne mutwala Emulago ne bansindika ku ward 15 ne bagamba nti alina obuzibu ku bwongo yalwala CP ne autism ne baŋŋamba ajja sumbuzibwa okukola emirimu
Ajja kola ki? Ajja sumbuyizibwa okukola emirimu gye nti ajja kula mpola nnyo singa abaana abalala. Ono wamuteeka mu kasana ng'alwadde yero yamala n'atereera. Yamala n'atereera n'abasawo baŋŋamba nti yali mungi nga yeetaaga twala mu ddwaliro. Nze saabimanyi. Wamuzaala wali luddawe wamuzaalira? Namuzaalira ku Mirage Clinic, nali siri waka. Wali toli waka otya? Nali mbeera ne taata we. Taata we yali luddawa? Taata we yakizuula nti omwana alina buno obulwadde n'abula. Toddanga mumuwuliza? Omwabeera ne kitaawe wamufuna ng'olina emyaka emeka? Nafuna nina emyaka 16. Nali mu 15 we wafuna kitaawe? Ne mutandika okubeera mwenna? Wali tokyali mwana muto nnyo? Nali muto naye we nafuna olubuto n'enziruka ewaka. Wali obeera waka? Wafuna olubuto n'odduka ewaka? Ogenda wa kitaawe? So wonna bonna mu kunywa eddagala process yonna wali wa kitaawe? Kitaawe yadduka ati? Yakeera bukeezi n'agenda saddamu muwuliza ng'essimu ne bwe ngikubako nga teriiko. Yampandikira akapapula n'aŋŋamba ewaabwe tebazaala baana bwe bati. Akapapula okalina? Jano gye wamuzaalira mu kiriniki baamukebera nga mulamu bulungi? Era ku olwo ne batusiibula. Bakulonkosa wasindika? Nasindika. Emyezi gyagiweza 9? So emulaga eno bakugamba batya? Baga nti waliwo option okumujjanjaba naawona? Baŋŋamba option eriwo abeere nga ku ddagala kubanga eddagala lye limuziyiza obuteesika. Ne baŋŋamba nti bwe yeesika ayongera kola damage yeeyongera ku bwongo. Ne baŋŋamba nti bamutwale abeere ng'akola physiotherapy. Kati omutwalayo? Mutwala 2 ne ku Lwokutaano. Myaka 4? Ogambye alina emyaka 4? Alira mu kapiira? Wamuyonsa? Yayonka n'okulya n'alya. Kyatandika ng'awezezza mwaka gumu kitundu ekyokuliira mu kapiira. Kyatandika kitya? Yafuna okwesika kwali kw'amaanyi. Nentandika bwe muwanga ebyokunywa nga tabimira nga bibeera mu kamwa. Abasawo ne baŋŋamba nti sense ezimugamba nti mira zaafuna damage ku bwongo. Mbu tekimulagira nti tamanyi nti bamira. Kati omuliisa otya? Muliisa anywera muno mu kapiira, anywa byakunywa nga eby'amazzi. Teri kulya mmere mbi? Just anywa bunywi? Anywa bunywi? Anywa bunywi. Byo bizibu. Wano obeerawo naani? Mbeera waka waffe. Mbeera ne maama ne taata. Tekyakuze bawulira okudda nga omala okuza? Kyanzibuwalira naye nali sinakyakolanga. Sisobola kukola naye ng'ate landiroodi yalitugoba mu nnyumba ng'ayagala ssente. Obadde embeera yali etya? Era abazadde bakambuwalamu naye baamala ne bakireka we batyo. Kati obeerawo otya? Akasente kakubala mu ddwaliro n'okukola physiotherapy? Njoza muweeka n'ennda nga nnoonya emirimu. Oweza ku kyalo? Ng'oli naye? Ng'oli naye? Nga ndi naye. Bw'oba nkoyozezza olunaku osobola ofuna ssente nga mmeka? Si buli lunaku nti njoza. Oli ayinza okuyita mu wiiki oluusi omulundi nga gumu n'akuwaayo 5. Tolina nti
Boina kugenda wano njoze tona bakasitoma. Kubanga sina bakasitoma bali permanent kubanga alwala nnyo singa tuba mu ddwaliro. Nga alwadde ki? Ebiseera ebisinga bintu bimugenda mawugwe. Oluusi mbeera nga siina ddagala nga liweddewo ne yeesika. Awo mba nyina omutwala emulago. Ne bamuteekako oxygen. Olumu akapiira kaseseetuka. Ebintu ne bigenda mawugwe n'agenda ne mukoma. Kati sente zino tugezenga tuta mu ddwaliro zo zijjawo ez'obujjanjabi. Mu ddwaliro mulago tisasula kitanda bakuwandiikira buwandiikizi ddagala. Ebiseera ebimu bazadde bange bannyambako oluusi bwe mba nange nga mbadde enjo zange nina bwe nseevinze n'engula lye baba bampandiikidde. Olumu mulimu yali pasita ng'ayitamu oluusi n'angulirayo ku ddagala. Wali ogezezaako kunoonya ku kitaawe? Nagezaako naye nennemererwa. Bali bamuyita medicine. Medi? Mwali mubeerawo? Namuŋŋoona. Medi ani? Nsinzi. Yalina emyaka ng'emeka ye? Seeyo yalina emyaka 2. Ng'akola mulimu ki? Yali muzimbi. Omusango osobola omujjukira? Omusango osobola omujjukira? Nsobola omujjukira. Yalina essimu? Yalina essimu ne nagikubangako nga teriiko nga ne bwe nkozesa essimu y'omulala n'enkuba nga teriiko. Kubanga yalindako ku mikwano gye wali omanyi? Nayinako gye nali manyiko naye gyaddayo ewaabwe. Ewaabwe yali yakutwalayoko? Manyi wa maama we. Wali ogenzeyoko? Maama we yagamba ati? Maama we natuukayo naye yali yafumbira walala nga wataata wabano yavaayo. N'aŋŋamba nti musaasi esimulemesa waatudde. Omusajja amugamba agende tasobola bbeera na mwana bw'ati. Wali ogenzeyo kubeerayo? Nga mbeerayo okusaba buyambi naye nga naye tayina. Kati omwana amuyitaani? Ye Muwanguzi Divine. Bamutuuma erinnya ly'ekika? Bamutuuma. Ani alimutuuma? Nga taata we tomanyi gy'ali? Taata we yamutuma nga akyali muto nga tannazuula bino nti alina buno obulwadde. Kyemmanyi kana Katonda agenda kalaba taata w'omwana bwemuweerezeeyo obubaka? Obubaka bwe muweereza akumwalabirire omwana we kubanga nange obulwadde sinze nabusaba Katonda nti nsaba nzaale omwana bw'ati. So omuntu ali eyo akulaba waba osinze okulemererwa? Omuntu ali eyo wensinze okulemererwa nti tisobola kumuwa byetaago bye yeetaaga nga ye. Akula azitowa essaawa eno osobola omusitula naye emyaka egiddako nja kuba sisobola. Teri asobola tuwa mulimu olw'omwana bw'ati. N'ekirala eddagala lyakozesa lya beesi asobola lyafuudinga. Lyameka eddagala? Eddagala lunakwamira lya nusu kakaaga. So omuntu ali eyo tumula wali mu kamera omusabe omuzira kisaali eyo naye nasobola okuyamba akukwatireko mu mbeera gy'oyitamu. Nsaba buli mugira kisaali eyandaba ankwatireko ku mwana wange nsobola omuwa ebyetaago nga bye yeetaaga mutwale ng'akole physiotherapy kubanga abasawo baŋŋamba nti bw'aba azinyiikidde wayinza obbeerawo enjawulo. N'ekirala nsobola okuba ng'afuna eddagala kubanga abasawo baŋŋamba buli waaba nga tali ku ddagala yeesika ate buli yeesika ayongera kukosa bwongo. N'ekirala nsobola ofuna omulimu nkole mbeere n'omwana wange. Ndi muddungu bwe ndaba ebyange nga byesibye nga buli gwe mbuulira ebizibu byange tewali yannyamba.
laba nsigaza Katonda wange kuba yeye yantonda oba yawonya ano obugumba nange kaŋŋume tondeka Mukama gwe ssuubi lyange numidde ku kigambo kyo kye kinamponya laba bwe ntambula bwe nti mukisikirize kyolumbe oba wawonya ano obugumba nange kaŋŋume. Mulimu ki gw'osobola okukola? Buli mulimu ngusobola. Biwanvu. Kati gy'omutwalayo nayo yabwerere okola physiotherapy. Wabwerere naye wala kati okuba nti sina transport muweeka ku mugongo n'otambula mpaka Lungujja. Okuva eno nga wala. Okikola oti? Muweeka kwangamba njagala akole physio ate nga sina transport. Omuntu ali yasobola kufunako ssimu kimuntu nga yali agadde okuyamba ennamba yo asobola okunteera ku namba 0704 611 067 erimanya ki? erimanya Angel Nakati. Katusobe nti tevaako. Manyi sometimes tukola programs nga zino otekna namba y'omuntu ate nga teriiko nevaako abantu bakunoonya okuyamba nga tebasobola kufuna. Omuntu waveenaga nti nze omwana mumpe mbere naye osobola omumuwa? Omwana wange mba njagala mbeere naye olw'ensonga nti naye eri mu kapiira kati simanyi nti omuntu gwe mba muwadde aba natwala obuvunaanyizibwa nanze maama. Ozi ye first born. Walizizakaawo ne weebuuza nti Mukama namukola ki? Era neebuuza kye nakola Mukama. Nimugamba lwaki ankangavudde otuuka ku kino. Lusi nimugamba Mukama lwaki wampa omwana bw'ati. Kubanga kiba kinnuma okumulaba ng'ali mu mbeera gy'alimu. Takutawanya mu kukaaba ndowooza akaaba ayinza okukaaba ekiro kyonna n'emisana. Ti abasawo baŋŋamba kiba kivudde ku bwongo kumisinga ddagala ne baŋŋamba nti nayo sayini yakwesika. Bw'aba nga teyeeseza aba agenda akaabawo. Bw'aba teyeesisa aba akaaba kiro misana bwakyo paka we mutwala ne bamukuba empale ekifo gye bamukuba. Olwo bw'aba nga akaaba ekiro b'osula nabo bo basula batya? Era akaaba ababeera bensula nabo baganda bange bamanyi embeera gye mpitamu. Kuno ku kyalo bamanyi abantu embeera gy'olimu? Ku kyalo bamanyi embeera gy'olimu? Bakimanyi kubanga ebiseera ebisinga bwe bampa ne ku mirimu. Ebiseera ebisinga obungi ku byalo oba ku bitundu bamanya nti omuntu ali mu mbeera bw'ati aba alina omwana bw'ati batandika okwewala. Temulimu era bamwewala ne batuuma n'erinnya nti ogamba eri wali ewali omwana wa Kizolo ekirema bwe batyo ne bamutuuma amannya agatali malungi n'okumusosa nti temuzannyirawo oyo omwana ajja basiiga ekyo ekirwadde. So embeera si ya lubeerera katusabe Mukama asobola okukola ebyewuunyo si byangu. Tusaba essimu yo ebeereko
baawo tata w'omwana talinako baganda be? Yalinako muganda we naye ali Sudaani. Taliyo. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuli n'emboozi ya Allen. Mboozi ogiwulidde. Sometimes watuuka ebigambo ne bikubula naye mboozi eno ogiwulidde tugikwate mpola mpola tumuwe ku buyambi tumuddukire. Kimanyi waliyo abasawo bali eyo nga mutusingako mu bino. Tuweeko ku magezi, essimu yeri ku screen mutuwe ku magezi. Agenda kikola atya. Mwana muto yatoweza emyaka 20. Tebereza aline mwana munna ate wa myaka 4 bibalimpye tata omwana yabula andi talina mulimu ono gwali awo nti wenda kuyingiza akasente akasobola okufunamu eddagala n'okulabirira omwana gwali eyo tusaba kutuyambiddewa programu zinga zino ku SB4 Media tuzireeta tusaba tulina okujajinga wafunira tata w'omwana wali osoma? Nali nsoma. Ate ye? Yali tasoma. Kati yakwonoonera emisomo. Wali osoma nga school fees weeziri? Nga buli kimu weekiri. Omwana ow'obuwala ali eyo ali ku ssomero. Ki ky'osobola omugamba nga gwakirozezzaako? Omwana w'obuwala ali ku ssomero ndaba essaawa eno. Abeere nga ave mu bintu bino ebyensi eby'okupaala mu basajja kuba nze sina kyenfunyemu. Asome nnyo ebitabo kubanga ebirungi biri mu maaso. Aleme kukola nsobi nga gye nnakola okuyita mu mbeera bw'eti. Embeera ey'okubonaabona. Singa nawuliriza abazadde bange osanga nange singa siri mu mbeera bw'eti. Abazadde bageza kukubuulirirako nga gwe tobiwuliriza. Ono yalinga akulimba biki? Yali animba na busente. Olwo nga kuwayo nga mmeka ezo ezakusikiriza? Lusi 2,000 bw'atyo. Nga gw'olaba yasinga. Naye tewejjusa nnyo. Manyi buli kintu kiba mu nteekateeka Katonda yaweza oba yakipulaaninga. Era toddangawo ne wejjusa nnyo kuba gy'okoma okwejjusa oba omutima gwo gy'ogukoma okunafuwa. Essaawa zino gw'amaanyi tokyasobola okubeerawo n'okubeerawo omwana ono. Andi tukwebaza obutamusuula ku dduka. Abazadde bangi olaba basuula baana ng'ategeerekeka. Omwana mulamu bulungi. Oli n'amuzaala n'amuleka abantu n'adduka. Ne gwe obaddewo olwo omubeereddewo. Tusaba Mukama akola ebyekisa. Asobola okukyusa embeera. Anyway, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Alaba puroguramu eno, oba alabye puroguramu eno tusaba mu mbeera yonna yonna gy'osobola okutuyambamu. Ku magezi gonna gonna g'osobola okutuwa. Akatono k'olina tuyambe Aleni ono ayite mu mbeera gy'alimu. Teberezaamu nti nga weeka omwana n'agenda okuuza engoye. Ate siga nti olina kwayoza wabula mu wiiki olinayoza n'amuwaayo 5. Kibeera si kyangu, life gyayitamu byo si nnyangu. Waliyo tusobola okugirowoozaako kko. Puroguramu eno si yakumubuleeminga. Abasinga obungi njakola puroguramu eno tuleke okumubuleeminga nti yeewaggula nti kino si yamubuleeminga. Leero kiyinza omutuukako ate ekyo ne kituuka ku famire yo oba ku mwana wo gwe makyanowooza alaba muganda wo. So tukulembeza kubuleeminga, tukulembeza okuweebwa amagezi akuma ku katono k'olina. Tomanyi ebirala tubireke Mukama. Mukama yalina okujajinga. Mukama yeesigaliza ekitiibwa ekyokubeera nga yalina okusala omusango. Omwana w'omuntu tosalira muntu yenna musango. So Aleni katusabe essimu yereme kuvaako. Omuntu ali eyo abe puroguramu eno kwanakona kana bakuwadde. Naffe tomanya kasita tukulabyeko atuli wano kumpi. Tomanya ate tunawa tufunyeeyo tujja kudda naye
tusabe guma tumanyi nti bulamu si bwangu naye nga nteekateeka za Katonda kitegeera nga wasobodde okubeera nga kuuma emyaka ena gy'omaze ate yasobola okutereera tena kyasobola kwekolerawo yadde tatula tatambula tawulira talaba n'amannyo talina mukama gavaamu gokka nga gali gameze gaali gameze naye egamera gegavaamu emyaka sibyangu maama wali tuwaddeyo nawe akagambo tujjaawo katujjaawo SB4 Media Tuggussa Enssonga ate katufuneko ku maama wa Ayenyono naye atubeera embeera gye babeeramu naye tulabe tusobolera okubayambira wali eyo atulaba. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Bulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewa. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by INM Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Don Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Nga mulabye so embeera eno tusanze aleni naludde nga nkubirako nengamba leero tutye tumukyalirekokko naye tekyetusanze nga kibi embeera eno yakusanga etya? Embeera eno yatusanga naffe nga tuli mu buzibu nga tetuteredde kale omwana twagezangako kale nga tukitegeddeko tuwulidde nti alina omuvubuka amusigula netugezangako okudubuulira ne tumugamba munnange ebirungi ebiri mu maaso topapa na buvubuka kavubuka kajja kwonoonera emirembe gyo naye nga kale nga bw'omanya ebyabawala n'emyaka nga yalaba nti kyetumugana kyekisinga obulungi netugezaako paka ekiseera we kyatuuka ye n'asalawo n'akola ki n'atubulako n'agenda netumala ebbanga nga tetukyamulaba tatukubira ku ssimu naye kale emitima nga gituluma ng'abazadde magezaako okumunoonyako naye nga tetumufuna tulina simu we tumufunira kale we waayitawo ebbanga n'akubirako ku taata w'essimu ye n'amukubira essimu n'amugamba n'amubuulira obuzibu yali atandise okusanga n'amugamba azaala omwana naye omwana talina kyasobola kukola yatuuka ekiseera ky'okutuula tatuula buli kimu ng'omwana byatandikirako nga tabikola netumugamba kakati oba kiri bwe kityo ye taata we agamba ki n'agamba taata waali awo kale naye tafaayo agamba ewaffe tebazaala baana bwe batyo mbwe waabwe tebabazaalayo bwe batyo netumugamba oba bwe biba bikutawaanya ojja okole ki ojja okomewo eno ewaka n'agezaako n'asooka n'agumirayo kubanga agamba nti nazaala we nga waali awe namuŋoona n'agenda n'abeerayo keye namuŋoona naye kati ekiseera kyatuuka omwana n'alwala ffe nga tetutegedde n'amutwala emulago n'abeerako emulago ne bajjanjaba n'agumirayo nno nga ffe tasoose kutugamba ekiseera ne kituuka ndowooza ng'alaba aliyo yekka ne nazaala takyagendayo
ng'aliyo yekka neera n'addamu n'akuba essimu bwe yakubira taata w'essimu najja n'aŋŋamba aleni ankubidde essimu aŋŋambye aliwa mulago n'omwana amazeeyo omwezi mulamba kale ndowooza ye yatyanga engeri ffe gye yatuddukamu obuddusi ng'ebintu ebisinga tayagala kolaki kutugamba era nze bwe yankubira obudde buyise enkeera nensitukiramu nenkolaki ngenda emulago ngenda okutuuka ku mwana nga bw'ati bwafaanana nemubuuza nannyonnyola omwana talina kyakola wadde n'eki tasobola kumira talaba tawulira kale nga talina kintu kyonna kyakola okuggyako okubeera awo bw'ati nga bw'abeera awo ku ttaka akuba bukubi mutwe wansi kiwulira kati nga bw'omanya ebigambo by'abantu bantu ne batandika otugamba ayinza okuba nga bwe yadduka obuddusi ewaka nga taata we yamunyiigira oba oluusi n'abaako ne byayogera oba nga byebireete nga bw'omanyi ebya propaganda ayinza okuba oluusi alina ebigambo byeyogera oluusi ekigambo ky'omuzadde kikola ki kisobola otuukirira ne bagamba omwana amuleeta ewaka jjajja waakole ki amusitulemu oba yanyiiga amusonyiwe osanga omwana anaatereera era omwana bwe yava mu ddwaliro bwe baamujjanjaba n'atuuka n'atereera nga mbeera ŋŋendayo bwe baamusiibula omwana n'ajja wano ne tubeera naye wano naye ebbanga lye tumaze wano omwana ono atubonyaabonyeza kuba asobola okutandika okwesika ekiro nga mwebase naye nga kitwetaagisa okumuddusa emulago oba buno obukiriniki bwa wano tebumusobola era ne bwogenda bakugamba mutwale tegeera wali n'emabega nga ye buli lwagenda atuukirako okisigeni ate n'amala nasibwa mu mwana mugimu engeri gye yali nga tasobola kulya nga bagamba amiisinga ebirungo buli lwe bamutwala amiisinga ebirungo n'abeera nga mwana mugimu okumala kumpi mwezi mulamba awo bw'atereeramu ne bamusiibula ewaka abeerawo wiikisi 2 omwana n'addamu bw'atula kuba kale nti bw'agenze yeeyongera okukula mukama agenze ayongera okutuyambako nti kati tusobola osindikira ebyokunywa mwaka akaseke nebigenda naye luli nga omukwata bukwasi n'amunyiga ennyindo n'abiyiwa mu kamwa obugendayo ne bugenda budda nebigenze n'abisesema oluusi nga bigenda mugenda omutuusa emulago nga bagamba oyamuwaddewo byagenze mu mawuggwe ekireese obuzibu kati omwana ebiseera ebisinga abeerako okisigeni naye kati okubala yeyamuteeka mu kaseke mubutuufu olw'ennaku ennyingi yatuuka neyeyigiriza okukamuteekamu kasita kakaddiwa nga akamugyamu ng'amuteekamu akalala n'abeera nga mwasindikira obuugi era ekyokulya kye buugi bwokka obwo obwasoya so weyatukubiddeko yagambye nti waliwo embeera emuyinze obuli awo buyambi takyalina talina kyakola ntutusawo nawe kanyini nyama tukusanze agamanga embeera yose ennungi tetulina kasente tulina kasente n'abo bato be boolaba bandibadde bali ku ssomero tetukyasobola nabo tebasoma so omuntu ali eyo mama tuli mugezako kulaba kale ntumusabira ku buyambi so omuntu ali yakola buno obudde tugatte eddoboozi lyaffe tusabire kwalimi obuyambi omuntu aliyo yenna atulaba tubalamusizza nnyo nze muzadde wa Aleni ono omwana muzzukulu wange tubadde tusaba omuntu yenna alina kaasobola otuyambako atuyambe atudduukirire tuyambe omwana ono abeerewo kuba naye zaali ntegeka za Katonda tewaliwo omuntu yakisaba nti abeere bw'ati naye twalabiraawo nga kimutuuseeko tubadde tusaba alinayo ku buyambi bonna konna omuntu kaaba asobodde atuyambe tusobole okubeezaawo obulamu bw'omwana ono kuba obulamu bwe butambulira ku ddagala talina lunaku lwazibya oba lwakeesa nga tafunye eddagala noono omwana yennyini tasobola omuntu ne bwaba nga oluusi yandimuyambye okumuwa ku mulimu kimuzibuwalira
olw'ensonga nti nga maama yamanyi engeri gyagiramu omwana we nange kenyini okumwondekera nsanga obuzibu okugamba nti ye kagenda akole mwana kamusigaze. Obaka buweereza yali abamutabani wo taata w'omwana kimanyi gyali eyo era akatambi kanajja kala bubaka ki bwomuweereza? Obubaka bwe muweereza mbadde musaba nti bw'abanga gyali era ng'alabye akatambi kano yandibadde yeekubamuko mu mutima n'amanya nti omwana ono we yamusangira yali talina buzibu bwonna nga muwala muto tafumbirwangako tazaalangako ye yennyini n'amuyingiza mu bintu ebyo ebyokutuuka omuwasa n'amuddusa ewaka nti ajja kusobola okubeera naye naye ate bwe yabeera naye akabanga n'amuddukako ng'ate omwana sigamba nti yalina omusango gwonna gwe yakola naye yalabiraawo ng'azadde omwana bw'atyo ng'ate we tebamulinaamu kumubuusabuusa kwonna kwonna nti si waabwe. Nze mbadde nsaba nti yandibadde ayambako ku munne ng'omwana bwe baamuzaala ababiri n'atamudduka buddusi bandibadde bakwasaganya omwana onaabonaabona n'omwana kubona omwana talina kyasobola kweyamba asiiba mu bbaafu buli ssaawa kufuuka kukola ki buli kiseera yandibadde akwasaganya konna akatono naye kaafunangayo n'abaako ne kaweereza n'alema kudduka buddusi. Okay, so abadde maama waffe oyo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ye program enamba yeri ku screen ya Allen so okuyitirako n'omuteerako kyonna kyolina oba ku magezi ag'enjawulo tulina mikono gyaffe abali eyo mu nsi z'ebweru kimumanyi omanya amadagala mangi tulina access ku bintu bingi tusaba mu mbeera eno mutuyambe Allen tumuyambeko tumuweyo ku mukono obwena wenna ali eyo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nyongera okujjukiza kabakazi birthday run eyokubeerawo nga ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa 4 jangu wefunye tiketi yo ng'obudde bukyali genda ku maduuka ga Airtel agakuli okumpi genda ku Bench Kiwanuka Street waliwo service center eryawo ya Airtel wagenda mu New Taxi Park nawo waliwo service center eryawo ya Airtel ofunewo tiketi yo oba genda wali ku Masengere ku office ya Majestic Brands wenawo ng'ofunawo tiketi yo oba genda ku ssimu yo njika star m 8 5 oselectingawo number 5 obere nga ate wefuna tiketi eyo obere nga ate wetaba misinde gino ekyokubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa 4 tusomba wali mu lubiri emengo tulina okukeerako era funa keerako mangu ofune tiketi yo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga maama katubeerekereze naye si birungi tusaba mukama w'ekisa mbeera eno jagiyitamu tusaba omuntu yenna ali eyo kyona kyaba asobodde kitusobola kijja tujja tutwalirizaako tubeere n'okukkiriza weewale kubeera nga obeera maama omulungi ojja kusanga maama omu nga muwala waakomyewo amugobe wakati gende wa taata w'omwana naye weewale kumwaniriza taata tetumusanzeewo naye omuntu webalizaako affe katugende tomanya kyetusobodde toffe tetulina nekyetusobodde kuma platform eno omuntu ali eyo yina abaana abasobodde kanaamu naye tomanya tugenda wetulikwasaayo tomanya tulida netumulabako tweyansanusebo tweyanzeege mukama abongere emikisa amiina mubeere bulungi mweraba. Annual
Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, the Body Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Mulange Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampewa. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.